Kale mwebale nnyo kubanga mukyatwekuumiddeko eno SK Media tukyali ne Matayo Twino Mujuni ensonga zikyatambula. Welcome to this episode. Musubscribinge mwagale bye tukola, comment tulabe wawe tuva wawe tudda. Matayo ensonga zikyagenda maaso naye bingi nnyo. Embera y'obudde nno naye yatabuse sikyagitegeera bulungi. Saawa zino nze ndowooza mutegedde ensonga lwaki saagala Bazungu. Eri ebintu bye bakola nga sibyetaaga. Kyovera nti nabo yadde bankubira nze nandibadde nze neetaaga ssente. Neetaaga ssente ddala nnyo. Oyagala kintu kirala kyonna oyagala ssente. Ne Museveni zaayagala. Naye era akyazaagala. So Abazungu nze omulabe wange ye Muzungu kanjogere bwentyo. Naddala ate kyatuuka ne kigwa ku Mungereza n'Omumerika abo bo toyagalira toyagalira brand of opportunity. Kati mutunuulire ku bintu bye tuze nga twogera emabega eri twayogera ne mbagamba nti ensi ngeri gyeri mu kukyuka bintu ebigenda okujja bijja kuba tebisuubirizibwa. Walabye ekyabadde mu Argentina omugo gwafuusa amazzi agafuusa omusaayi nagalabye baana babyogeddekawo ne ku TikTok ate nga no oyina bye wayogera emabegaawo n'oyogera ku birungo ebiri wansi eyo. Kati saawa zino bijja kukya ku makya osange nga neno katugeze ngeno River Nile gafuke ga green. Tojogerako eyo leka nga tunanywawo amazzi. Kati bali bagenda kunywa. Be bamanyi fata abo batukwatako. Kati ebijja muve mu bino byaba bujingwe bigamba nti kitwale Yesu akirete. Naye bw'aba alina kyayagala. Akugamba kimu. Munsondere yawo ayina kakadde kampe. Oshege. Kati muve tuli mu nsi egendamu ebintu ebyewuunyo. Kyovera wanze ntambulira nzikiriza nnyo mu muntu nze nagamba nze omuntu bwakera nangamba nti tolina kyosobola biki awo bangasabidde essaala era nze abanjagaliza mu nkolimire mbanyongera kufuna nze kasita onkolimira mbanyongera kufuna asijja kukolimira kati atonsabira saagala saana bagamba gwe noonyereza ebyafaayo nze lwakuba nze siba nabudde bubisoma. Ekigambo brace olibwaga God bless you brace be blessed chikolimu buli muntu asaba Mukama akuwa mukisa yoba nkutekeko emikono ngukusabire nze kale tonzikiririzaamu Matayo sabira abekagade bajja kukubuulira kasita ziri 22 bajja kukubuulira lwaki sisabira nze onozikiriza obateekako emikono abekagadi bali basabire naye naawe bwe bamala okutikira nze omukuba alina okuteekako emikono ate nze naayogera gwensabira ojja kumanya Matayo nze sisabirwa omuntu alina okunsabira alina okuba nga mweru ate si buli mweru ate ekirala alina okuba nga alina amaaso ga bbulu oba abalongo abo naye kati kwabo nze nja kuteekako emikono tewali buzibu naye nga twolekera mu nsi ey'enjawulo kati wano wetulaga twolekera mujjukira nabagambako nti waliyo paati ezimu mu Australia n'ebitundu ebirala wetwayogerera nti okugulawo poto neŋŋamba nti Garden of Eden eri eyo. Kati ojjukira oli omuyimbi gwe twayogerako Lirinazi nti gwe bakozesa okufulumya akafirimu ka Yesu nti ye muddugavu agenda okujja nti Katonda nti omuzungu yeewaddeyo. Nabadde ntunuulira firimu baagimaliriza okugifulumya eya Yesu omuddugavu baagimaliriza. Baali bagenda kukwata Jay-Z mu bino ebya PDD naye olwokuba nti CIA gwe yali yakwasa project bano ba Freemason ab'okufulumya project eyo ba firimu eyo bwe baali PDD ebya PDD bwe byayingiridde byabadde bikosa Jay-Z 100 ku 100 naye tebasobodde musiba lwa nsonga ezo. Kati kafirimu kawedde bali mu kulibyutinga okugeza
bwotunulira ebibalo ffe ebintu byetuze nga tulaba wano nabadde ngezaako okutunulira naddala kati nga ffe abaze nga bawambibwa nendaba okusookera ddala abantu njagala mbagirewo ddala mu ddiiro nti abasuubiriza bino byaba Illuminati teriiwo mu nsi teriiwo wabula balimu abagitwala oba engeri gyeri bwoginoonyereza teri si yakusaddaaka wabula bali bagikozesa mu ngeri gye mutategeera batya Miss Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange kwa Arua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702004327 Miss Glam eyes as you like it. mu kusookera ddala nabadde ngezaako okutunuulira almost ensi yonna kambawo example ya wano nga ntunulira abasawo engeri abantu naddala sawa ya leero bannayuganda abamu bakuziza abaana nga si baabwe okeera n'ogenda mu ddwaliro n'ozaala omwana ne bamukujjako ne bakugamba tugenze mukuba kali akayiso ke nagambye bavaccinatinga kati bwe bamutwala bayinza okukugamba nti omwana we afudde ne bakuleeteramu eyafudde dda ono ne bamutwala eriyo abasawo wano ababikola biri mulago awo si mu private biri mulago kati bwe bamala ne kubeerako abaana abo we babatwala babaliisa bulungi omwana bwamala okukula ne bamufulumya nabadde ngezaako okukola lipooti abaana abamu abato babawamba bw'otunuulira poliisi ya Uganda okwetooloola buli wamu nze ne bwe bampamba abaana be bankwata nabo babajanga mu organize naye si kyekyali ekikulu wabula bano ba reptilian bino ebitonde ebiri mu America oba ebiri mu nsi ebikolagana n'abazungu ebibeerimbikamu bino eminya bw'otunuulira baserebu barihana baani buli omu aliwo emirundi ebiri ne bwaba Biden ne bwaba Trump aliwo emirundi egyo ate nze nnyinza n'okugamba nti nga ebintu bibiri nti olaba ono omusajja gwe batta gwe bagamba nti batta ono w'ekirevu yali Osama bin Laden Osama oyo yali teyafa waliwo we bamutwala matayo Osama yafa ne tukwata ne sample ne tukebera DNA nga yoyo Osama bin Laden we bamutwala singa guno omwaka guno ogwedde Trump we yafiiridde nga tannaba kulayizibwa ekifo kye bamutwalamu Abamerika nange babadde bagenda okuntwala mu Guantanamo base oba Guantanamo base kati ebitonde bino bano abaana abawambibwa wano poliisi ezenga esoma emisango poliisi esobola okubuulira accident omwaka gwonna mwabaddemu accident 8 negamba emisango gy'obwenzi gyabadde 3 emisango gy'obubbi gyabadde 5 emisango gy'okunyaga abantu oba egy'omukooti egy'amataka biki gyabadde 100 poliisi teripotingangako titwanonuddeyo abaana 4 teripotingangako nti emisango gy'abaana ababuze babadde 8 banonudde baboogera ne batuyita n'okutuyita nti ono babadde bamubbye mu ddwaliro omukazi twamusanze Nansana ne tumukwata omwana ne tumuddiza bazadde be nga n'abazadde abaali bakaaba we bali wali abasinga abamu si bonna naye abamu at least babanunula police ojogera kye nagamba nti wano e Uganda buli area ya police buli ebigere 3-4 kuliko police station era kyovola abaana abamu baba anti nkuraga URM Uganda erina mu office zitawera na 10 nene bwovuga motoka n'ogitwala eri ewaffe mu nsonda y'ensi awakoma bakunona mu weeks ekyo bakukima msebo yengeza ekintu nga tosasudde musoro edduuka lyo balimanyi bamanyi buli kimu naye genda ku police abantu ababuze genda naddala wano ku Kampala genda ku CID w'amagambo w'amagambo teba reporting yo misango ejo misango ja police station zewa magambo jiba jino nayo file zigendayo ziba ziragawo ez'amaanyi eziganye kati eyokuwamba omuntu ebantono it's a small file police can handle that okay kati bajja tubuulira kakati
nabadde ngezaako okwetegereza olwo ndimugezaako ku explaininga aba Illuminati mu abanoonya Illuminati mu 1982 mu California basanga konteina ezaali zisoba mu 100 nga mulimu emirambo gy'abaana egyali gisoba mu 3,700 nga bafudde. Mu baana abo abantu abakola kunoonyereza okwo n'abamawulire baba wa sente ne bagamba footages temuzifulumyanga wabula baleptiniani bano buli wowulira nti bawambye omwana oba omwana yabuze byo bibimunuunamu omusaayi kubanga byo biri binywa musaayi. Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Tunulira barage ku video ka Jeff Bezos ako barabe Jeff Bezos bwe yali obarage ku baserebo abamu bebazenga bakwata ku interview engeri gye bafaanana. Waliwo olunaku lwe nalolabako Biden yali agenzeeko mu base ya Iraq yali ya Iraq yawa nge esinga base esingawo Middle East yagenda okulya pizza olulimi lwavayo nga lwa green matayo nga saakalaba gwete wakaraba naye abakaraba bagambe bajja kuweereza message mu oba yali ava kunuuna sweet Pepsi olulimi ne lufuka lwa green anti naye wakiragala. Okay, ebintu bino buliwe byo byakola endagaano n'abazungu n'aba America mu Ngereza Israeli bali abo kyovalaba nti ssatu bazikozesa nnyo era ne mu bulamu bw'ensi n'abantu abasinga nga talina kyamanyi naye kasitaafuuka w'amaanyi abasinga bafiira ku myaka 33 nga w'amaanyi oba nga wa mugaso kasitoweza 33 nga bamuze rediyo okutuka mbu Yesu bamuziikira ku myaka 33 ekyo kiwakanya abantu bakifuna bu Yesu gwe mwaka gwe yafa no gwe mwaka si gye emyaka ekyo bwakiwakanya naye ebitonde bino nze nabadde nkola research zaamu olaba abasajja balina engombe bw'osanga omusajja w'emyaka 7 nga wasiza omwana wa myaka 18 oba omukyalo w'emyaka 8 bano babayita bashuga mami ng'alina akavubuka akato balina engombe egamba nti nfunye akawala akato kanzizaamu omusaayi okitegeera kyebagamba nti kamusaamu omusaayi nti gugendamu anti kamuwa vibe okitegeera vibe agende mu kirabu omwana omuto buli wova ku myaka 5 ng'otuuse naddala okusuna amabeere ne bw'aba mulenzi mu myaka egyo 5 12 oba omubiri guba gukula nnyo kati naddala ng'omusajja omukulu bwe yeegatta n'omwana oyo nga ava mu myaka 5 ekinene nga 17 kati speed omwana oyo ba omubiri engeri gye guba gwe amasanyalaze agatambuza system eyo okulaba nti ayongera kujimuka oba kankiyita ekijimusa ekimubaamu kati omusajja omukulu system yabanga addamuko katono emabega kati juzi abarasha balina research ze baali bakola empiso era empiso ezo za munda nnyo oba nga meti za kyamu empiso ya 25 bw'ogyekuba genes zistopinga oba tukyakaddiwa nnyo kuyiikayiika bino 24 egya Uganda ejja dola yirekawo mbadde nkeera kugigula kati abarasha abo Putin gyakozesa olaba Putin kuva mwaka gwa 2000 oyayingira mu buyinzi yali alabeka emyaka 6 ne kati akyali mu 63 kyokka wemeka bagamba 75 65 awa turagundi agenda mu myaka 8 naawe gwe noonyereza ojja kulaba ne birthdays bagambe 64 babalimba Putin anaatera okukoona 8 naye akyali mugumu ali bwatu kati bo baali bakola experiment ne bakizuula nti omwana omuto buli waba asuna amabeere kati abamu n'ekyo ekiziza omuntu omukulu emabega kati ne bamikisinga mu technology oba ne bafunako emika endala kati bakuguzeeyo empiso era eriyo yagitumiza wano wano abakulembeze baffe ne bamala bagifunako tebatuuka myaka 2
weri waliwo yagitumiza neyagitegedere eti waliwo omuyimbi yagamba nti bano abasajja singa bali basobola otunyonyontamu emyaka gyaffe ko ne badda buto bano abaana abawambibwa bwe bamala obbakwata bino bireptinian nga tebaana babbakwata basooka batulugunya ne babajjamu amaziga gundi ezo cells ezo ba atoms ezo ziri mu maziga g'omuntu omuntu buli wakaaba aba ava obulumi bwandooza ava ku butofaali kuno nga namazi ag'okumugongo kati aga amaziga ge balembeka kati bwe bamala ogalembeka temuddayo kukaaba bwe bamala ogalembeka gaba gawoomera gabanga galimu obunyonnyo kati bwe bagalembeka mwe bajja gundi ezo kati n'omusajja buli weyagatta n'omwana oyo ebyo byebimu ku birungo byafuna abangadde emabega buto ndayira kyovula nti owulira nti yawasiza omwana wa myaka 10 nti anyirira nga balowooza oba alya mmere yemu kumba alina ekirungo kyasaka wali so ekyo kyo abasawo ndowooza abakadde tobawadde amagezi ate nemala mbasanga nekote ezijja lekaleka gwe abakadde baddemu omusaayi kale kati esebo bareptiniani bano bwe bamala be balya buno obwana babanunamu omusaayi then emirambo gy'abaana gino tunuulira emmere y'abamerika eno gye bayita zi hot dog tinned meat ebyo bebapakebe kati mu mwaka gwa 10 mu gy'ekinaana awo 9 ne 210 emmere ezenga esinga badde nga basangamu amanyo g'abantu obukono bw'abaana zino sausage naye bino tebiriwo sausage tisizaawa ne Uganda kati bwe bamala okubatta engeri gye bali bagenda osuula konteina ezo mu 1982 Katonda yakikola nga kiringa kyamagero omanyi twavuganga egaali mu buto notika ebidomora 2 noveeri ng'ovuga bulungi olutuuka mu bantu neryokukuba noswalirawo kati ne bali bamaze okutta abaana abo bareptinian kwanga bireptinian buli webinuna omusayi gw'abo abaana ne binywa naaga amaziga gaabwe bidda mabega oba bibaawo emyaka emirala kyovula byo biwangaala nnyo naye oba mata yenoonyomya firimu abantu bazanyazanya befirimu ebyo nga vampire kunuunamu omusaayi nefuuka nto anti ebyo babikulaga ku bye bakola mu real life lwaki kati kugenda ku mitimbagano orabe abaana be bakukusa ku mitimbagano n'owulira nti omwana bamugye mu Thailand nti bamukukusa nti n'owulira nti omugaga ayagala yebake n'akaana akato asasula dooro omutwalo gumu n'ekitundu omwana omuto abaamuki bo baba bamanyi ebiri ebirungo ebibavaamu kati amaziga ago amalala bagakolamuko ku bizigo baserebu bye beesiiga n'amekanekana ng'atukulanga bwolaba Rihanna nolaba Winnie Oprah mukazi mukadde naye ng'ayaka bw'ati si omu ku babadde mu by'okukusa abaana abadde abajja wano e South Africa be bamu kubakwatagana n'ono gundi ani bano abali mu Semayi First Family bano abasiru Baramafosa wane Uganda wano kati abaana babula wano emurago gwe wabuze lwaki wano polisi ya wano teripotinga misango gy'abaana babuze kyovula banza abazadde nabagambye nti wano waliwo katembe eziriwo mugenda leetera baddereeva b'amamotoka obuzibu omwana ali mu bebi omukeza 11 agenda kusoma kyekyo kyovula abaana baba bakiro mbusemanyi maama agenda ku mulimu omwana wa bebi omwana wa myaka 2 omukeza kusomero saa 10-12 owa senior 2 atuwa kusomero saa 3 omwana bwagenda kusomero saawa emu byasoma tabikwate n'amasomero baana batuukayo nga tikyali mu kusiimula na lubaawo ku 12 kiki kyabasoma ekyo kimukeeza bwe kiti kyokka ekyewuunyisa gundi tekyukangako sirabasi eya primary naffe bye twasoma naye nga ffe tutuuka 2 okategeera kati saawa zino yensonga lwaki owulira nti organizo y'omuntu nti eri mu bukadde 3 bukadde 4 biri bireptinian mu kuwa America amagezi byo bifeedinga bwana buto kwegamba in exchange for what they do for them chovora banti CIA eteka mu sente zonna ezisoboka okulaba nti aba baana baba bafuna naye basinga bajja mu continent ezo
Africa ne Asia. Asia bavaja mu Indonesia, Thailand, Philippines, India, nawara Pakistan. Awara Uganda ne South Africa beba mukundoza abakulembedde. Kubanga yo Uganda buli police gyogenda ko ngogenzo kuwaba. Balina body jureka abaana ababura. Tebatuwa report. Gwe ne bono bawuliriza. Baba babuze. Boda za Uganda Museveni zimulimi okuuma. Ate babayisa ku board ulyabba omwana basamize ne bamusaddaka bintu bwebityo. Nze mbagambe Illuminati kyovola banti ebintu ebyo mukubikora mwe babazanyira ozijukiza mwe babazanyira ne bufirimu obwo bwa vampire bwenywa omusaye mbwedda buto bareptinian abali mu bazungu abaddala be banuna abaana abo dene emirambo gye bakuba mu sausage era nsaside bana Uganda bali ya sausage eri mu bazungu. Please mwegendereze nze mukulira sebo tata sausage tuli abaana sausage muje mulieze Uganda mugende bagende ku meat packers wali babakolere sausage nazo njazi tunura munda ayo nyama ntu wali bucho va wali bucha byebiki enyama zawa ne Uganda nga bazikuba emirambo gy'abantu eddagala lino eriyo emirambo walola be kompayo bucha mu Uganda eddagala it is preservative fe tuli enyama muje ku mukolo ngenda barage waffe bucha zewa kozi wangamba wali ensowera wemba ngenda mbarage bucha zewaffe bateka wali omukozi agobe ensowera oli ote nyama bali ya karoli zine nyama ze Kampala ziba karoli yetagwako ensowera awali ensowera otugenda we mugenda ngeyo bagamba ebankyafu kale kyovora banti kati ate kati kigenda ba infectinga bubi nnyo nti cells zino bwezinabanga zichuka kati nadala wetwolekera 2026 Katonda nyambe mbere nganzaddemu omwana kubanga gwe mwaka gwe twolekera ogugenda muzi experiment ezenjawulo mujja kuzaala abaana ng'alina amaaso 3 wano waliwo amatwana mujja zaala abaana ng'ennyindo eri eno okutukuli eno kugamba system ene egenda baleetera okukyusa ebintu bingi. Sawa ya leero ndindiridde information ya nasoba y'abasawo ku kye bagenda okwogera ku Argentina ndoza bajja gamba amazi company emika babenga aba Uganda nti obwengula buchafu enkuba yazenga eddugala tulina factory emeka wane Uganda nche China ngate tonyangayo China singa factory India tusinga factory America Russia basiba banonyereza kiruna misana tebafuna ku nkuba nzirugavu tebagifunanga naye wano banasansi ba Museveni chokaba wa sente mpitirivu bachanonyereza Trump yanyambye n'abagoba katulabe ebanga lye mubaddewo bana science kiki kye mwali muzudde babazudde ebintu bana science ekintu kye baali bakozeeko bana science Museveni baalina bana bamukolera amasasi wane nakasongola boka bemanyi naye bano mbusimanyi bano mbutuvumbula ddagala lyawo lye mwali muvumbudde ne mutuwongoza ne murangira nti leero Museveni kasookedde otuteeka mu sente twayizaayo akagaali twayizaayo ekyalaani twayizaayo kino Museveni jangomero foti tukuwa abaana baliya evi twayiya ebe bonna mubaddeawo nga mwebasi kati yessaawa oba oliawo Abafirika mwongere okutegeera bamutategeerere wano ebiddirira mujja kutegeera ng'obudde tebukyadda mabega. Kyusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Waliwo system ejja kati wano kyengenda okwogera kiwulika nga ekyobulalu naye waliwo system ejja omuntu ajja kubanga akuba essimu nga Solomon nkubira essimu ng'eraga nti ezemu 2.7 era ekyo tekijja kujja kale katukirinde ng'omuntu akubira ali mu mwaka gwa 2007 nga yessimu bw'omala ogireceiving ebeeraga nti yankubire osanga ku missed call yankubiddeko saawa 4 dakika bwezi 2025 kati eri bwenejja ejja kubeeraga yankubire 227 2 3 2 4
oluusi ngezi obudde mabega kati tulina we tugenda otutuuka ng'ebitundu ebimu munnange ng'obudde bwanjawulo kati ziri enjuba zigenda zirina oba nkaŋŋambe nti waliwo ziri esatu omusanvu whatever ziri omusanvu waliwo kye zigenda okuweereza tujja kubanga twebaka ng'ozuukuka n'otunula ku simu ziri 12 5 kandi ndeekooneemu nzuukuke eyandibadde ekooneemu ng'obudde buddamu emabega ne bufuuka ssaawa 9 za kiro bino byenjogera byakiralu naye kati birindirire kubanga nze nebagaba bwe ndaba ekintu mba nno kibagamba so bwe twayogera ku mazzi amamyufu ne twogera ku ga Senegal amalala ndowooza bateerewo bu vidiyo babulabe Argentina baagalabye ne ku TikTok baagalabye so kati banasayansi bagenda ku ddooko babanyumize zi factory babakolere buli kimu naye research ezijja muve kuzenyonyo okujja omwaka gwe twolekera abaana be mugenda okubanga muzaala bwe mugenda otegeerera nti kati ensi gye mulimu siya kitwale nkitwola guno omwaka Yesu alina okuwa emmotoka ogenda otya ku church n'osaba emmotoka ng'ate America yagiteeka mu Bible nga yagikola nga yalina factory lwaki Katonda naye teyandibadde abawa ku mamotoka ago fenene ensi bagikola ffe bajjajjaffe tebaakolanga wabula baabeerangawo kulima kufuna kyakulya nakwebaka nakusinza mutonzi waabwe nakuyiiya ddagala litondawo obulamu wabulayo omuzungu yali kiributinga ekiwonya kyakozesa mu bantu okutta ekita n'akyesigaliza Kuza Savings Zone ne Pride Akiba Account. Pride Microfinance, your growth is our pride. kati Omumerika ayinza atya okuvumbula eggulu ku mitima gy'alina n'alireeta n'aligamba omuddugavu kyokka n'agaana okugamba ebikolebwa mu UFO mu Area 51 Omumerika n'agaana okugamba ebiri mu NASA byemanyi ebiri mu Area 51 ffe bitukwatireko wa anti kati lwaki yandibadde akugamba eggulu eggulu lyogeddwako mu Bayibuli emyaka nga 2000 emabega mu Amerika ye yali abiwandiise abazungu bantu babi omuzungu bobeera naye oba wamufumbirwa oba wakola kimujeeku bujja ssente nze bye byange gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja teriyo omuzungu yali ayagalizaako muddugavu bulamu abantu sooka obajjukize ku lunaku lw'amatikkira olunaku lw'amatikkira zijja kubanga 22 era abaagala okujja mujje mubuukinge ng'obudde bukyali tusobole okugendayo oba oliawo mulabe ku kalica z'ewaffe mujje mulabe obwakabaka bw'ewaffe obwa Buganda mubumanyi mujje mutambuleko muwulire ka oxygen akatalimu mukka keno kalimu kasasiro nja kutwalako ewaffe wali eggomba owulye ka oxygen tetulinayo factory tetulinayo ki mujye muwulire ku maroboozi g'ebinyonyi byemutamanyi newaffe gyebiri biriwo tulina Solomon ndayagala musinga naye alimba ezaawa tulina namuŋŋoona byonna biri ezo zonna mwazigobagobayo dda ne bisenga wammwe byasenga waffe kozi wangamba street ekusingire ewammwe Kagadi gye bayita 7 Street abantu basiibute abantu nze ngenda ku mazzi mu research naye bw'oba otambula weesabireko era njagala musigale nga monitalinga ensiga bw'etambula nze ogwange gwakolaba ogwama gwakuteekesa mu nkola so mwongere okwetegereza ensi kubanga ensi eri mu kukyuka bw'ozaala omwana ng'alina amaaso 3 tomusuula eyo experiment si kikolimu amuleete oba osobola omulabirira beera naye abo abantu Katonda yabatonda kubanga mbagambe nti Yesu bagamba yazaalibwa mwoyo mutukuvu teriyo olubuto lukolebwa sitaani era nawe bw'ofuna olubuto n'ozaala omuntu nga wanjawulo Katonda yaaba araba Katonda nze gwenkiririzaamu
tatuma yetuukira kubanga teriyo muntu agaba mukisa mu bulamu bwo okujjako Katonda yagukuwa. Okay. So mbagaliza olunaku olungi nga 22 tusinkane Kagadi. Kale ndowooza nange saagala kusukka nnyo ebigambo by'amatayo mubiwulidde. Obujulizi nammwe mwongere okubutuleetera, mulimu abampeereza bu vidiyo bye twayogera ebituukiridde, mbeebaza mwebale kusalayo, mwebale kufaayo kugoberera, mulimu abadda ne beetonda abagawa twali tumanyi mwogera bya kiralu naye katutandise obbiraba, n'abakyabuuza nti mwagamba Trump agenda kufa naye tannafa. Ey'ensonga ndowooza Matayo ajja gikoonako ku mulundi ogunaddako, nga twongedde okwongera kuba waliwo research omulala ali waggulu awo, bintu bingi bimutannaba kutegeera. Kale okutuusa omulundi ogunaddako, Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.